You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Twala omukisa guno okwebaza Katonda atuwadde ekisa era okutegeera okungi ennyo. Eddakiika ziri 9 ziyise ku ssaawa 6 ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January 2024. Tuli ba mukisa era nga nkugamba nti mu programu eno eŋŋanzi mwanguzi mukwano yenno tawanika. Katonda mwakolera ebikulu, mwakolera ebinene, mwatusumululira, mwatuweeredde omukisa ogutali gwa bulijjo. Era nga mu programu y'eno eŋŋanzi nkugamba ntya nti saawa kasita ziwera 6 otegeera butegeezi nti yeeyo ate era nga tugamba tetugiwulira ffekka. Tetugiwulira ffekka, tugiwulira n'emikwano gyaffe, baganda baffe abali mu mawanga ag'enjawulo, abali mu mawanga ag'enjawulo. Katonda baakozesa okututuusaako obubaka era beera omu wabwe Katonda bagenda okukosa. Bw'obanga oli mu Kampala ku 98 katonyeze 7 Kampala bw'obeera Fort Portal ku 96 katonyeze 0. Bw'obeera eyiganga ku 103 katonyeze 9 ate Masaka ku 10 katonyeze 7. Olwo ate Mubende ku 93 katonyeze 5. Mbale ku 95 katonyeze 8. Mbalala ku 17 katonyeze 7. Masinde ku 96 katonyeze 9. Olwo ate ne Kabale ku 94 katonyeze 7. Ate nga tugenda maaso ne bannaffe abalungi abali ku online radio MCF radio 2018.caster.fm nabo tuweebwa omukisa okubeera nabo era nga wenjogerera buli ggwanga lyonna lyokiikiridde owanika bwanisi bendera ne twebaza Katonda. Angela Greece agambye gyendi Jane Netherland agambye ne ku mwaka guno nja giwanika. Mukwano gwange balengera bannange muwanike bendera zammwe, muwanike bendera zammwe omwaka guno nga gutandika. Gwe buli ggwanga lyokiikirira wanika bendera
bendera yaayo mbabazi team Bahrain. Mawanga tulina mangi nnyo mikwano gyaffe getuzze tubeera nago era nga abakiise abagakiikirira sisobola kubanga babadde bangi nnyo ddala. India tulina Phyllis, Sweden Susan, German Flo Munich, Mirembe Madrid era German, Josephine India, Ajalia Iraka, Mwami Tamale akiikirira ab'e Toronto, Gutem Mojin team German, twebaza team Ireland, Florence Constance team yeyo, Lizi Austria mukama mwebaza nonno abo badde basitulira ebbanga ddene, Ketra UK, Tina timu Norway bendera agitudde, Rachel China bendera agitadde waggulu mu linnya lya mukama waffe Yesu. Bangi mwebale kuzisitula n'omwaka guno katuzisitule. Judith Zambia ebendera eteekebwe waggulu, Letitia ebendera eteekebwe waggulu, bannaffe USA Rebecca bendera egende waggulu. Mukama tumwebaza atuwadde ekisa n'olwekyo neesiga nti amawanga gonna buli omu gyali Katonda agenda mmusobozesa ate era naye bw'obanga ozze ng'omwaka guno ng'ogamba nange bendera nsobola ogisitulira mu ggwanga lyange, kale nno nja kusanyuka era ekitabo kyange ekipya kino kyatuuse dde okumanya nti ani asitula bendera y'egundi eno USA nyongedde okufunayo. Rachel agambye nja kweyongera ogisitula mu linnya lya mukama waffe Yesu. Lydia yeegasse ku Becky USA nga tutandika bannange ebintu bibeera bipya buli kanako mu linnya lya mukama waffe Yesu. Zuula agambye nze nja gisitulira Netherland Nederland nemyawo okutegeera naye buli abeera kuno bendera gisitula Bahrain tiimu Julius. Mukama mwebaza. Olunaku lw'eggulo nagenze maaso okwebaza abantu bonna abatuwadde omukisa era nnyongera okubagamba nti mwenna abatwala bu audios mu groups ez'enjawulo, tiimu eyo esaasaanya enjiri ya MCF ne mwangu sitawanika, nammwe nnyongera ateera okubeebaza. Mwebalire ddala tiimu ekulemberwamu Mami Sophie mukyala Eunice Sentongo wamu ne tiimu eyo Sala wa Yesu ne tiimu endala eya diaspora gye nategeddeko obulungi omukyala Evelyn Nantumbwe egyakulembera. Bannange mukama abatwagalire bangi nnyo naye nga nnyongero okkiriza nti Alice Texas mwebale kusitula bendera. Bannange nga nkomyewo waffe Uganda ebibuga bingi obwalo bungi naye tukalawo ne tugamba tutya ab'Emubende, ab'Emasaka, ab'Egundi naye mwenna mmanyi naye tukola omulimu guno nga gwa ttendo era nga neebaza bwebaza omwoyo wa mukama. Temwerabira omwaka nga gutandika, abamu eggulo mwabadde mwebase naye twatandise dda n'omuwanguzi gw'omwaka gwe mwasazeewo nti tuddemu tuwulire ku bujulizi bwe era wenjogerera mulaba wano era nga basponsa baffe betubadde nabo ebbanga ddene owa Midland Parents Boarding Secondary School obugalo bwammwe mwebale kukola omulimu ogwo ebbanga eddene lyembadde nammwe ate ku luno nga twegattiddwako ne Climax Day and Boarding ne basalawo okuleeta omuwanguzi takola atya tawanika ate ne Prosper Junior School nabo nga kwobagasse essaawa yaffe n'eyokubiri. Bannange mukama abawe nnyo omukisa. Akatalekeka neebaza aba Victory nammwe tubadde nammwe omwaka mulamba era nze wadde sinze mboogerako naye olw'olumu lwalumu lwokka. God bless you so much. Mu kaseera kano muzikiriza nyaniriza omuwanguzi waffe obudde budduka naye katumwanirize obugalo n'akalulu bukubiddwa nti yoyo gwe twakkiriza atufuukira omuwanguzi waffe ow'omwaka. Muwanguzi waffe nsanyusa okulaba taata, weebale kwefiiriza ova nakifuma wala n'ogamba ku lw'obujulizi kansule ku kanisa wano nsobole okukwata akadde. Nsanyusa nnyo okuwulizaako taata, babuuzeeko amannya tweyongere maaso taata wange. Mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna abawuliriza ba MCF obudde bwe buno obw'omuwanguzi tawanika era nzize okwongera okujulira erinnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Amina.
weewaawo mikwano gyaffe abalungi mwami Bbale eyalondeddwa ku muwanguzi tawanika tubawa akadde ne batuwa omukisa ennaku zino ezisooka ku puroguramu yaffe bye bataayogera oli wadde mbokkaweereza n'ogamba luli yatuyitirako bw'ati bupaati bwakiri obwo n'abuddamu bw'ataayogera. Mwami Bbale olunaku lw'eggulo wannyonnyodde nnyo era tetugenda kuddayo wadde abamu babadde beebase ne wannyonnyodde ekyakutawaanya ekyakuyingiza mu lubaale omukola n'okutuusa okumalako empagi ez'ettaano ze watunnyonnyodde. Ababadde beebase tetugenda baddiramu naye eggulo twabadde tulina we tutuuse. Ekitambo wakitereeza okuva ku leve esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna mpaka kukimalayo. Bwekityo bwekyali bwekyamalirizibwa ne tudda ate ku bano bajjukizemu bujjukiza kaleva akaasooka n'akaddako ngolo kaleva akaasooka ku kitambo naye kankuleke abasajja tebamanyi kukola nnyo field back katugende naawo twabadde tumaliriza. Bamaze okukola omukolo ogw'akaseegu kiyingiziddwa kimaze okuyingizibwa emirimu gigenze mu maaso. Omukolo ogw'akaseegu gwe gusembayo nga bayingiza ekitambo. Omukolo ogw'akaseegu gwe gusembayo nga bayingiza ekitambo. Bajjukizeemuko abantu bakola dda incest nga tebamanyi sitaani akozesa incest. Omukolo ogw'akaseegu gukolebwa gutya? Omukolo ogw'akaseegu ogwo gukolebwa omusajja kaŋŋambe taata ng'ayina oba omu ku baana gwazaala oba mwannyina be bamaliriza omukolo ogwo ogw'akaseegu nga bagenda okuyingiza ekitambo ekyo. Ekigendererwa mu kyo baba banonooza nti mu maaso abaana baleme kwagalana bokka na bokka oba okubeeramu embeera efaanana bw'etyo mu kika mu famire bo ne bakimala. Pulira omulembe oguddako era nabo balina okukikola. Omulembe oguddako senga ogwo bwe bakikola olumu kiba kiwedde. Bwe bakikola olumu senga abaawe yategeera ensonga eyo kiwedde. Naye bw'aba tewali yategeera nsonga eyo kisoboka okuddibwamu ebiri nga bizikiridde. Naye kikyasobola okuwaawo akadde ne kiwaawo akadde ne kiddeeyo mu maaso nga ku bazzukulu bannakana oba bannakasatwe. Kati wano aba mu makati awo basobola ofuna chansi ne bamanya nti balina obbikola. Tugende maaso mwami Bbale, nze ebintu byanfuukidde byampuna naye tulina bikkiriza kubanga lwekiyingizibwa olowooza ki kye bakola olwo? Kye bakola wafumbibwawo ekijjulo, wasimbwawo ekitooke ekikolebwako emikolo oluvannyuma lw'omwezi nga gubonese ne makati awo naano nga gugenda. Naye gwasigadde wongo olabirira ekintu ekyo gwe osigala okola emikolo egyo. Kaakati omwaka nga guweddeko nga guggwako ekika ne kikuŋŋaana. Buli mwaka. Buli mwaka. Mwami Bbale bajjukizeemu nti tozze basomesa bye wakola naye wali onoonya bulamu okusobola okugenda ebuziba mu bintu ebyo olwonoonya bulamu naawe ebitambo byakuli bubi. Ekyamazima nga bwe guli sizze bayigiriza era sibasemba kukola bintu ebyo wabula nze ng'eyayitayo kye nakolanga na buzibu ki obwanviiramu y'ensonga lwaki neesowoddeyo okulabula abo abagenda mu maaso okubeera nga batendereza ebintu ebyo oba okukola ebintu ebyo kiki ekiyinza obbaviiramu ate nga babikolera nagana bwe zityo. Yezo ensonga zo zaali nnya okuwangaala kufuna obugagga ate n'obutalwala. Olwo bw'omaliriza ekitambo ng'omaze okukikola
nga maze ekitambo ekyo ebintu ebyo byajja mu bulamu bwo oba tukyalinayo omulala lubaale gw'olina kaakati oyo gwe bayita mu jjanannenge yoyo kasowole yalanga abalongo ababiri abanaazaalibwa ku kika kati aba atumiddwa mutegeera mutya nti nno waliwo amuzadde kitegeerekekwa mu kika ne bw'abeera nga mwana wa muwala ya muzadde era abeera eno oba mwana mulenzi yekka yaba alina ku sayidi ey'obulenzi oyo ye naye akolebwa lubaale atereera era abawe ssente akolebwa kubanga ye mulongo omukulu addirira oli era oli omukulu kiri ekitambo kyekisindika ono nti genda olange abalongo ababiri abakola ki abajja eyo mu busamize bwe bakirowooza eyo mu busamize bwe kirowoozebwa bwe kinonoozebwa otyo fene waffe katonda bw'akuwa abalongo fe tugamba nti katonda yatuwadde otyo kati eri abeera mukasa yabawadde bwe gutyo waliwo aliyeyo omuntu ng'aliyeyo nga bamuyita kasowole bamutuuma erinnya kisigala awo nti kasowole nti omulongo yali mulongo kasowole naye nga bamutuuma erinnya eddala tawulikika nnyo bamutuuma linnya nga ki atuumibwa gano amannya agakoze aga bulijjo maama we yamugamba nti mwana wange wasoosa bigere wasoosa bigere olyo mikolo kyolwo egikolebwawo emikolo gy'omulongo kasowole mu nsiba gye bamusiba asibwanga ngeri ya mpummumpu mpulira ngeri ya mpummumpu era nga wali mu kulaga kiragibwanga ebigere bye bikola ki bye bisooka ano ng'asibibwa asibibwa mu ngeri ya mpummumpu asibibwa mu ngeri ya mpummumpu akalira ke nake kanonoozebwa akalira ke kanonoozebwa naye kabeera nga kaabula amulisibwa ng'akalira kabuliddwa omanyi mwami Bbale ekitubuuliza ebintu bino ze endagaano abantu ze bayingiramu oba emikolo gye babakolako abamu obuzibu bubatuuseeko naye nga tamanyi waddukira oluusi ali mu ndagaano z'atamanyi ze baamukola abalala ze baakola naye nga zimu affectinga kwegamba obulamu bwe ne butawaana kati nze nazze nga ndi kasowole kati empummumpu mugitaddewo olwo tebeera mpummumpu yennyini naye ensibwa gy'asibwamu asibwa ngeri ya mpummumpu n'ateekebwako mugo ogwambalibwa naye nga empummumpu eno ebeera ekola kyereebeeta tabeera nga bano ababiri ayawukana mu nsiba n'ababiri mubasiba n'ababiri basibibwa mu ngeri yaabwe mpulira bwe gutyo omuntu ono ng'abadde mulongo talina buzibu bwafuna nga tamanyi kyamukolebwako oluusi mu maaso asobola okubaako embeera ezimutuukako naye ng'oluusi tamanyi naye nga kyava mabega tewayise okumulisibwa amulisibwa atya okumulisibwa bayinza okukwata olubugo ne mugenda ku ttale oba awo wennyini we muba musinzidde wonna oba mu lusuku ne wabeerawo ettaala eyaka embuutu ne zivuga ne bayimba ennyimba ez'obulongo eziwemula ezifaanaganako bwe zityo naye nga wateereddwawo ssaalongo naani ne nnaalongo omukulu abatali bali bakazaala baana wabeerayo ssaalongo omukulu wabeerawo ssaalongo omukulu ne nnaalongo omukulu abatuula ku lubugo wali
Kakati ekijja kyonna nga bayimba ne kigwa ku lubugo kuli yoyo omwana yakwatibwa n'asiigwako omuzigo ng'ateereddwako olweza n'ebbombo wali yabeera omwana yasibwa. olwo Ssaalongo ne Nnaalongo bavaawa? Ssaalongo ne Nnaalongo abo bagulibwa. Katonda wange, emikolo gino ani agikola nga nze tugambe omwana muzadde? Bw'abeera nga tebaguliddwa basobola okukozesa omu ku sayidi eyasooka okutuuka ng'abaana bano bazaaliddwa, oba yali sayidi ya mukyala nga mukazi oyo yabeera Nnaalongo omukulu. Bw'abeera ku sayidi y'omusajja yasooka nga oyo omusajja yasooka okutuuka ng'abaana abo bazaaliddwa yabeera Ssaalongo muki omukulu. Naye bw'aba taliiwo bagulibwa. olwo okunonoozebwa kuno kwaki? Kunonoozebwa nti bw'abeera mu kika nga asibiddwa olwo omukisa ekika kigenda kutereera? Ekika kigenda kutereera, kye kinonoozebwa okubeera n'emirembe wamu n'obugagga. Kwegamba abantu bonna bakola ebintu byonna, oba tolina munonooza oba akumanyi oba gwe obikkiriza oba tobikkiriza, bo bakola nnonooza zino ekika kirina okutereera. Bakola nnono. Bakola nnono. Olwo bwe tubaawo abalongo ababiri nga nabo bayingiddewo. Olwo nabo nga bayingiddewo, nabo nga basibibwa, abo era bawulibwa naye nga basibwa ku mugundi gwe gumu, ku nkata y'emu. Basibibwa ku nkata y'emu kuba baba bajja babiri, bawulibwa omu n'abeera sayidi n'omulala n'abeera sayidi. Kati Kigongo n'abeera eno era ku mugongo. Kigongo mpozi yabaddako oba? Kigongo gwe baddako. Oyo ye ati kati mumusanga wa? Kigongo bonna era bwe baba obulira we buli mukozesa obulira obwo. Bwe buba tebuliiwo mumulisa bonna ne mubafuna. Nabo ne mubamulisa? Nabo ne mubamulisa. Era ne mufunayo Nnaalongo? Bwe gutyo. Kisobola okuggwa omulundi gumu wali. Nga kasoolo oli akolebwako amulisibwa na bano nga nabo balabise ne bakwatibwa omulundi gumu ne basibibwa omulundi gumu ne bakolebwa embaga yaabwe ne babeera nga bamaliddwa. Muwanguzi waffe wanje tugenda kuwummulamu omuyimba omu yayimba oluyimba simanyi oba nsobola oddufuna nti tusonyiwe endagaano ze baakola bajjajja, endagaano ze baatukolako. Nali simanyi lwaki Katonda bw'aba ayogera ku deliverance ng'asomesa ebintu ebyo mmwe abaana muba oluusi temubimanyi naye nga bakitammwe baabamulisa oba nga baabasiba, naye ate endagaano eyo neekunoonyaayo neekuleeta n'oyingira mu bulamu obufaanana bwe butyo. Lwaki tetukomawo mu ddakiika ezijja mikwano gyaffe ebintu bya mwami Bbale naye ndowooza si bipya nnyo, abasinga mu byewuunya bwewuunya kino kye twakola kyali kitegeeza kino, katukomewo tovaawo. Branches, neither agents in Uganda and abroad, but we work along other churches who are independent of us. Thank you. Kino kirango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa abakina 8-7 awamu n'abo abajja okusabira wano eMUTUNDWE Christian Fellowship Church. Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa mwokka oba okuyita ku mukutu ogwa rediyo. Twongera okutangaaza nti Mutundwe terina tabi oba ba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda, naye tulina amakanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga beetongodde ku lwabwe, n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe. Twongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba rediyo yaffe naye nga beenoonyeza byabwe, n'ekirango kikomyawo.
Butere tukomye oli ku 98.7 mu program y'enganzi muwanguzi mukwano yenno tawanika mwe tuyigira ebintu nno bingi era nga twagambye tutya nti omwaka guno Mukama yakozeseza Musumba Tom Mugerwa n'agulagula n'agamba omwaka guno gwa kulaba kitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama ojja kisomako ebintu ebinene, amagero, obutuukirivu obw'amaanyi, ebintu ebisukkuluma. Naye omwaka nga gutandika okikulu nnyo n'okuzuula biki ebyabalemesa okusukkuluma. Endagaano ezo nkulu nnyo ziremeseza ddala abantu okutuuka mu ki Katonda kye yabateeseza okubeera. Naye nga twakatandika bannaffe abalungi aba Climax Day and Boarding wamu ne Midland Parents Boarding Secondary School bagamba batya Climax Day and Boarding asomero okuva ku baby class paka P7 era nga bakola bulungi nnyo. Mwaka oguwedde bafuna first grade ne second grade, bafaayo nnyo eri obulamu bw'omwana n'okubayigiriza obuyonjo. Tebaboola baana, buli mwana bamukwata bulungi, basomesa abaana ne bayita abanafu ne bayita bulungi, bayigiriza abaana empisa okutya Katonda. Saako oluzungu abaana babaliisa bulungi, essomero liri wagazi, bisulo birungi ate biyonjo. Batumbula ebitone by'abaana okubayigiriza netball, football, debate, MDD. Saako okuwuga abaana babatwala okulambula. School fees lower primary ab'ekisulo $5,000, upper primary ab'ekisulo $6,000, lower primary abave waka $3,000, upper primary abave waka $38,000. Basangibwa Kawempettula bw'ova ku Ttula roundabout okwata Kibagajjo Road. Ojja kulaba akapande oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu ku 0705527321 ne 0785455427. Ate bo aba Midland Parents Boarding Secondary School basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kawutoka Jans ku luguudo lw'Entebbe. Musingi gwa bulokole senior 1 paka senior 6 arts wamu ne sciences ne UNEB center numbers zituze ebigezo bazirina. Senior 4 ne senior 6 security eri abayizi y'amaanyi ddala. Mitwalo giri 89 okuwandiisa emitwalo 5 kuva ku Monday okutuuka ku Saturday. Bitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwereere ab'embalala n'ebitundu ebyetoolodde bu forms okwewandiisa bazijja ku Holy Spirit Church mu office ya administrator Madam Jennifer Ntale Road wamu ne ku King of Kings Church mu office za GNTV Kamukuzimbala City. Bayizi bonna bayambibwako director ku mitendera gwa half bursary ku ttabi ly'Empigi. Form y'okuyambibwako gijja mu office ya Madam Sharon ku ttabi ly'e Kajjansi. Namba y'essimu etuweereddwa ku 0754722398 ne 0780131393. Bwe batyo nno bwe batugambe. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano kennyini. Muwanguzi waffe wangi Musumba, tuli wamu naawe kaakati kubanga lwaki ekibuuzo ekyo abantu mbalaba omwaka guguno teguweddeeko balina okugenda mu byalo ne babagirayo keesi z'abalongo ne bambalamu ne bateekamuuko ku bigali ne bateekamuuko ku ssente ne basaba. Ze nali ndowooza oba abalongo babeera awo nga busikeletoni buli awo, naye nagenda okwetegereza nga giba migogo bagiwunda naga guno neŋŋamba banaaki ensinga erina ebiwunyisa. Yensonga lwaki nkubuuza tuleme kiyitako buyisi. Kituufu. Abalongo abo ki kye bagasa mu bintu ebyo? Abalongo abo kinonoozebwa nti ofuna obugagga, ofuna emirembe, oyo aba abazadde. Tekikoma ku ggwe wekka kubanga abaana abo bwe bazaalibwa tebabeera ba muntu omu, babeera ba kika era tosobola bamala ng'obamala ggwe wekka okuleka nga bali bakwesambye gwe ngola akikakaseeko n'oganze kankole kamalirize abaana bange ne mukazi wange, naye nga kikwata ku kika nga famire. Mpulira nabo bamale tulabe olwa era bwe bamala okumalirizibwa okumanya nti tebabeera babo batwalibwa yonna eri gye baterekebwa. Gwe wano oyinza osigaza bubbo naye nga bo batwaliddwa ennyumba y'ekika. Olwakuuma keesi eyo akuuma keesi era yatulibwako emmandwa z'ekika oba balonda bulonzi muntu mulala? Ayinza okuba nga si yatulako emmandwa z'ekika naye nga mukulu mu famire.
Twawulidde nga tulaba endagaano zikolebwa ku balongo ababiri zimaleeyo mwami Bbale tugende mu maaso. Endagaano ezikolebwa osaba by'osaba nga ggwe era n'okola endagaano nti tujja kukolanga ekijjulo buli luvannyuma lwaki obudde bwe buba muwadde oba luvannyuma lwa mwaka oba luvannyuma lwa myezi 6 kiva gye mukola ki gye muli. Kakati endagaano ezo muba mulina kubeera nti muzituukiriza. Okubaanika bagibwayo okwo ne baanikibwamu ne bambalibwamu. Bwe kuba nga waliwo afudde mugundi mubabikira era ne buli ekiba kigenda okukolebwa yadde mwana wa buwala agenda kufumbirwa bategeezebwa era ne bagibwayo. Oba mwana wa bulenzi yagenda okuwasa baba balina okutegeezebwa. Era kino noogezebwa nti singa kiba tekituukiriziddwa obufumbo buyinza obutatambula buki bulungi gy'ogenze. Ate ekyokubasobya mpulira babakuuma butiribiri gundi tajja n'abasobya waliwo asobola okubasabya olina akulogera mu balongo. Kisobokera ddala. Oli n'aleeta kyaleeta n'ateeka mu baana abo. Mwami Bbale Yesu yebale kulokola. Engeri gy'olina akawoowo mu kamwanga buli omu gye yava bannange yamanyi. Naye kikwewuunyisa musumba ebyo byonna bikoleddwa onoonyeza essanyu onoonyeza obugagga obulamu. Waliwo ekintu kye tutunuulira nti bwe bamalibwa okukolebwa waliwo ebitandika okweyoleka ng'emisota. Sokondekemu ngolo biranga ki okutegeera nti abaana bange batambulira mu musota gwa Nawandagala ne mumanya nti abo balongo baffe. Ekika kyonna kitegeera nti betusiba bonna balina bw'obalaba tobakuba. Bategeera naye ne babeera nga basinza ebintu ebyo era nga tebaagala bikoonako. Olwo bikwolekera bitya era n'obireka ani gwe byero gwe biviirayo? Kisinziira yenna gwe baagadde okweyoleka. Musobola n'okuba oluusi nga we waaliwo edda olwaliiro lw'emmere musobola okuba mulya ne guvayo ne guwanuka ne gugwa abo balongo. Naye nga tegulina kye gukoze. Ne mulaba oba gutambula mu nju oba wonna oba ogulabye naye mu bitundu ebya oba gwe yabaza n'otambula n'ogulaba n'ogamba abo baana bange temukola ki temukuba. Naye ng'ate bwe tutunuulira eno ewa Katonda ng'omusota gwakolimirwa ne gugibwako n'amagulu weewaawo. Era ne bagamba nti gunaabetentebwanga omutwe omwana waaki w'omukazi anaabetentanga omusota ogwo ki omutwe bwe gunaasooka omulaba gunaamutema ekisinziiro. Naye olwaleero nga bye tulimu bye tusinza ne tutamanya nti tweyongerako kikolimo ky'osinza kyakolimirwa. Ono agambye nzikiriza nkasomeyo obaji bwe tuba n'omuwanguzi waliwo bw'aba yabuuka tuwaliwo ka komenti kuba kati oli muwanguzi waffe wa mwaka. Ono agambye pasa jjajja twafiirwa jjajja waffe Ssaalongo ne batabikira balongo naye baatulumya enjuki. Bituukira abantu ababisinziza ddala babiraba. Abantu ababisinza n'ayingira ddala nakkiriza n'aggulawo omutima. Sitaani n'ayingira atandika okweyoleka era akuviirayo. Kati awe wali entabwe ku bantu omugamba nti ekyo kyoliko kikyamu ate ng'ali ku lubaala omutuufu alaba alina kyalaba. Kati awo kizibu omukakasa nti waliyo Katonda. Kyova olaba beeyita Katonda ettunda. Kati oli waagambira nti omuliro gujja kunjokya gutya
nga ne mu bulamu nga ndi mu lubaale ngutuulamu ensimu n'ogikomba ensimu nengikomba olulimi ne luvamu nga nengizikiza okiwulira nenva mu muliro nga sisiridde kiki kwe kiva nti waggula omutima sitaani n'ayingira n'akukoleramu akola ebyamagero tujja kulaba mu Mwami Bbale ku eri ezo zonna ze wali otuuseeko byotya okulokoka awo tujja kutuukako ebintu bino byonna byokola gwe kikukakatako gwo era okukakatikibwako okukola abalongo oba n'abalala abafamire basobola okukikola nga si gwe alina emmandwa kakati ab'effamire kibakakatako naye ate si kirungi kukola ku balongo abo nga gwe nannyini toliiwo naalongo naki nga toliiwo olw'ensonga emu okuleka nga mufudde ne muva mu bulamu bwaki mwe bakabazaala awo basobola okwemalirira bokka naye bwe muba nga muli balamu ng'era mukkiriza ekintu ekyo musobola obbakola kyo bamalira nga famire ekika endagaano zaabwe balina okuzitegeera nti bajja kulabikira mu musota era obubonero babulaba kasaba malirizibwa bitandika okukola kyokweyoleka bitandika okweyoleka n'olaba emisota kyekirala ekyeyoleka obunyenyenkule ebintu ebifaanagana bwe bityo namagoye ekisota ekyo ekisota ate ekyo ekisota kinnamagoye kitera nnyo okulabika nga banaazaalibwa nga kiranga bulanzi nga bwewalabye kasowola oli era bagamba tokitta kireke namagoye abantu abamuli twayogera oli n'agamba nti musumba yatuvumye bannamagoye si mmwe bannamagoye bano mu bulogo n'obusamize teboogera ku mmwe bannamagoye abantu naye boogera aliyo omusota baguyita namagoye mpozi guluma emirundi kirumira mpiyu bbiri kiruma sayidi ne sayidi ate kiba kinyerekefu kuwulira omanyi lumu mwami Sebukyu yali wano nga w'obujulizi n'ayogera ku namagoye mba nvudde mu program kibiina ky'abannamagoye ne kinsalako ate twogera ku bo ne kinsalako nti twabayise ebintu ebirala kyobola mbadde nina okukikiralifayinga okukyogera mu butuufu bwakyo mikwano gyaffe abalungi twagambye tumutwala empolampola mwami Bbale owange musumba olwo bimaze okweyoleka olwo levo ki gy'olina okuddako awo levo gy'olina okuddazaako gy'oba osigazza kwe kubeera nti mutandika okukolanga ebijjulo n'okubategeeza nga buli kimu ekiba kigenda mu maaso ne bw'oba onootambula olina gy'olaga ofukamira n'obasaba era n'obategeeza wa gy'olaga olugendo lwo ne lubeera luki lulungi gy'ogenda basobola okulaga nti enkya togenda kituufu abalongo abo teboogera ku mutwe wabula baloosa ne bakulaga nti eyo gy'ogenda togenda waliwo obuki obuzibu kituufu era nekikola ki bw'oba tokigoberedde n'okireka awo ekitegeeza be bakola guidance mu kika bebeebuuzibwako era kyova olaba nti wano nga batandika oba bagenda okutusamira okutuuza boogera nti tukoowoola abalongo abatonde n'abazaale nti tukoowoola abalongo abatonde n'abazaale ab'ennyanja n'ab'olukalu ab'ensozi n'ab'emigga bebeebuuzibwako ku ekigenda mu maaso otyo obulongo bwe bukulembera omanyi nti ebika byonna birina abalongo kituufu tewayi kika kitalina amanyi aliwo abantu abajja wano emutundwe n'enseka n'okuseka abamu babeera eyo ne bawakana n'entunula n'enseka n'okuseka tewaliyo bintu ebyo deliverance teyeetaagisa naye amazima gennyini waliwo ebintu ebyakolebwa ate nekineewuunyisa nti bakitaffe bwe bakola ebintu ebyo ne bajjajjaffe ne babikola Katonda abiwalana ku mirembe ena kituufu kitegeeza naawe ataaliyo naye nga bakitaabo baabikola batya nga baabikola naawe bikukakatako simanyi lwaki bwe muba mubikola mulaamiriza emirembe nammwena
Mulaamiriza emirembe emeka egirina okubeera mu ndagaano eyo ey'obusamize mu famire. Obusamize ebiseera ebisinga butambulira mu myenda. Mu myenda gye gifaanana giti egyo emyenda bwe giba mirembe gyeyongerayo emirembe omwenda. Be bantu abo bajja baddiringana oba ebigundi ebijja biddirira wange mu mirembe myenda. Obusamize butambulira mu myenda, buli kye bukoleramu kiri mu myenda. Emwanyi mwenda ze mukasuka. Emyoso myenda. Kubanga ye wano Bayibuli omanyi bwegamba taata wange okuva essuula 2 olunyiriri olwokusatu lugamba tobanga na bakatonda balala wendi, teweekoleranga ekifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja. Awulira? Katonda waki? Wa bujja. Abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'oku bunnakasatwe n'egy'obunnakana egy'abantu abankyawa. Kati ye Katonda bw'aba awalana obusamize abutwala ku mirembe 4. Kati laba mmwe bwe muba mubukolera ku mirembe 9, 4th generation. Naye akansanyusa ewa Mukama era akagenda okuyamba oyo ampulira ke k'omukaaga. Agamba addiramu 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Mukama agenda kutuddiramu. Ebika byonna nga birina abalongo. Ebika byonna birina abalongo era obulongo obwo kyovola nti abasamize bakulembeza nnyo obulongo. Kinonoozebwa nti teri muntu azaalibwa nga si mulongo. Kubanga ojja ne mwana munno oli ayogerwako, kubanga bwe babeera bakuzadde ng'ozadde omwana agwa wali owokubiri nga tannavaayo kitani mulongo kitani essanyu teribaawo. Naye mwamuwadde erinnya bamuyita omulongaani oyo kitani. Mpulira. Era omulongo oyo yafugikibwanga bwe yabeeranga mwana wa buwala ng'afugikibwa ku kitooke ekya Nakitembe. Bwe yabeeranga mwana mulenzi ku kitooke ky'Embidde. Era nga bwe baba bamufugika bagamba nti bw'abeera musajja nti basajja bakabakambagga ne bawoomerera. Mwana wange obeeranga ki? Obeeranga mukambwemwe ate n'obeera omuteefu kye kiba kitegeeza nti basajja bakabakambagga ne bawoomerera. Olina w'obeerera ng'oli wa mirembe ate olina w'olina okulagamu ku buki? Ku bukambwe. N'omuwala bw'atyo nti obeeranga mugonvu ng'ettooke lya Nakitembe we ligonda emmere. Katonda wange. Era bwe yabanga agenda okufumbirwa ebigambo ebyo byavangayo. Ne bategeeza mwana munno oli omujjukiza oli eyafugikibwa ku kitooke ekyo. Ekigambo ekyo kyogedde. Omanyi endagaano zikolebwa abalokole ssebo naye tola nti yalokoka. Tuuka ku mukolo gw'okwanjula. Bw'oba ogenda okwanjula mwami Bbale balina okuddayo ku kitooke kya Nakitembe omwana omuwala ne bategeeza ne batemako olulagala ne bakitegeeza ne bakibuulira nti omwana ono agenda kufumbirwa. Ako kwe kwali okunonooza nti omwana omuwala yafugikibwa ku kitooke era babeera banonooza ekyo. Weewaawo era babeera bamutegeeza. Endagaano nga tulina nnyingi. Olwo omwana omulenzi ye tebalina ndagaano gye bamukolera nga agenda kuwasa.
omwana omulenzi ku kitooke ekyo era abakadde baddangayo era nga naye agenda kuwasa agenda okuwasa bwe kyabanga kikyaliwo era bajjangako embidde nesobola okubeera nga abamu bagisogolanga embidde eyo akabonero akalaga nti ekiseera kituuse ekya munne okubeera ng'afuna mwana munne. Mu luzungu tugiyita placenta bannange, mu luzungu tugiyita placenta. Ebintu bingi ebize ne bitukuba. Bayibuli twayogedde nti endagaano zino zikolebwa abalungi, mwami Bbale azittaanya tubiraba bulabi naye ogenda okwesanga nti biina emizimu gye bigolokosa. Mwami Bbale ku mukolo era ogw'okufumbirwa ogw'okwanjula ndaba nga bwe baba baleeta omwenge obanga baleeta soda n'abalokole bakikola tebaleeta mwenge baleeta soda naye n'obalaba nga bayiyeeko ku ttaka olwo babeera bategeeza ani oyo. Kaakati ekyo kikyamu nnyo ku sayidi ey'omuntu eyalokoka kuba kugabula mizimu. Kiddemu taata. Buli lw'okwata n'oyiwa ku ttaka oba ogabula mizimu giri egy'abantu abaafa. Era banonooza nti bajjajja basooke banyweko. Kubeere ng'obadde olya kintu n'okwata n'osooka n'osuulako ku ttaka olwo oba ogenda okulya n'emizimu egyo ng'osoose ogigabula. Anti ffe tukola bikole. Kikolebwa naye kikolebwa mu butamanya. Nkuwulira. Kitegeeza oba ogenda sigaa ng'okikola okutuusa ng'otegedde ne weekutulako endagaano ezo. Naye emizimu kizibu ogyekutulako ng'ozze ogigabula era gisiga gikulondoola singa oba togyekutuddeeko. Gw'oba ogigabula. Kubanga obadde olyanga nagyo. Bwe bayita okulya n'emizimu. Obadde ng'olyanga nagyo era nga tolyanga teginnaba kulya. Mpulira. Omuntu yenna ng'agenda okwanjula alina okufaayo ennyo. Bw'oba wasalawo nti emizimu wagivaamu ng'oli mulokole senga awo abeere wa nsonga. Nalaba olutalo nze ewaffe nga bagenda okunyanjula omukazi yava eri nga sina wakika n'agamba senga olina okutema olulagala simanya lwannakitendo lwe lulina okusaaniika emmere y'omuko. Ebintu tubirabanga ebyangu. Bintu bingi ebikolebwa mu katundu ako. Bimaleeyo mwami Bbale. Kaakati ebintu ebikolebwa mu katundu ako abasajja nga bagenze ku buko bino bye bikolebwa. Basala ebintu bino basaba omukazi akawala akasooka munda bakabulamu amazzi bagateeka mu luwombo lw'omuko nga kakyafu nga senga olwo baloga luwombo yeekokoola enkwawa ki byonna newakiza n'agendayo. Kaakati bw'osanga oli atalinaamu yadde n'akaggalanda akajjayo. Akaggalanda nako gye kali. Akaggalanda ke kano ng'ogenze manju naye akantu akasembayo ke kaggalanda nako ne bateeka mu luwombo oba si kyo ne bagula empande eyo n'emiribwa bw'emiribwa ennaku ziizo omwana ow'obuwala abeera tagenda manju afuna wadda n'afuluma ng'afuluma akantu kali n'akebera empande ziri bwe zidda ze ziseebwa ne zigenda mu ki ze zibanga ebinzaali. Nga yazimize yaziridde n'azimira otyo. Kaakati olwo oba omulidde mpulira. Kaakati ebintu ebifaanagana bwe bityo omulokole ng'obadde ogenda kuwasa amaka ekyamazima nga tegaliimu kye kyandibadde kirungi weetegereze senga ani agenda okukola ki oba si kyo mujje eno nga mubamanyi bagende bafumbe olw'okwewala kubanga ogenda kulya ekigenda okuddirira mu maka gammwe tekigenda kubeera kirungi kubanga gwe emizimu tolirwedde giweereza otyo ate bwe mwali mutandika mwagiyita mwami Bbale wange abalokole bakola ebintu
n'ab'ensi ne bakola ebintu saagala kujjamu bokka nti balokole kuba ensi yonna baana ba Katonda, bonna baana ba Katonda. Sitaani azze ne yeekweka mu buwangwa, naye tulina okukitegeera obuwangwa bwaffe bwe buli, empisa zaffe weeziri, naye emizimu gizi bankyogere nti Sitaani akozesezza ebintu ebyandibadde ebirungi n'abiwamba n'ateekamu ekikye. Kati abamu bwe babeera boogera agamba omwana aganye okukola ennono, naye ezo teziba nnono. Ennono z'Obuganda katula baffe ku lusozi ennono bagenda ne babaga ennono za Buganda kwe tulina okutambulira, tezirimu mizimu. Naye mu obulombolombo buno, mwami Bbale, obulombolombo bw'oluwombo senga yandibaddewo kituufu n'aweebwa olugoye lwe, waliwo omukolo oguleetera okubeera senga nti senga nga guli ogw'okugenda okutyaba enku. Kituufu ogwo tetuwandibadde nnyo na mizizo, naye obulombolombo buno bwe buleeta obuzibu. Mwami Bbale wange tubwogereko mu Bayibuli. Obulombolombo obwo Katonda yabumanya. Omanyi buli kintu kyonna kyonna okimanyi nti no Katonda yakitegeera era n'akiteekawo n'akitulabula. Makko 7 olunyiriri olw'omwenda n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwata obulombolombo bwammwe. Ekigambo kya Katonda tukigaana naye ne tukwata obulombolombo, ne tugenda n'obwo ne tuleka ekigambo kya Katonda. Kati Katonda aba atuvunaana. Mwami Bbale oluwombo tulumaze, abalongo nga bwe twaba tunuulidde nti be bakola guidance, naye buli mukolo babayita, buli mukolo bayitibwa mu mukolo ogw'okwanjula. N'oluwombo ne lukolebwa, naye buno si buli omuntu alukola. Bano babeera baloga bulozi. Ate kati babeera baloga bulozi lino ddogo, eryo ddogo kubanga mugendamu n'amadagala, terinonoozebwa mu lubaale, naye ono aba yeeroga, ono aba aloze bulozi. Oyo aba aloze bulozi, aba aloze bulozi, naye ng'era ayina gy'abijja, tajja buzi n'abigwako bugwi. Kitegeeza nti eriyo ekikolo ekitooke kya Nakitembe eno, otyo olulagala lwa Nakitembe olwo olusaaniika emmere y'omuko. Abamu batuuka ne level okujjayo ku ttooke lya Nakitembe ne balifumba nebeera nga mmere ya njawulo ya muko bwe gutyo nno. Olwo babeera bakutaddeyo eri muganda wo nti ono agenze muwe ku bintu otyo. Mwami Bbale wange tugenda kumaliriza akantu kano tukomewo. Nagambye omuwanguzi w'omwaka aba n'ebintu bingi, naye bw'ata atugamba leero bwe tumaliriza nabwo. Mwami Bbale ekintu kyekimu ekikolebwa mu lumbe, gino gyonna mikolo balongo, tukomawo nakyo tovaawo. Omuzadde abadde abonaabona n'ensoma y'omwana nga weebuuza kiva ku ki kyadda ki mukama akwanukudde Climax Primary School Kawempe Ttula Day and Boarding okuva ku nursery paka primary 7. Twewaddeyo okusomeseza omwana abadde omunafu n'ayita bulungi nga tugoberera omutindo gw'ebyenjigiriza oguliko saako empisa, okutya Katonda, oluzungu olulungi, obuyonjo, ebyemizannyo nga netball, football, swimming, MDD, saako ne debates, era ng'okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso ku Climax Primary School Kawempe Ttula. Tukubire ku ssimu 0701-5273-21 oba 0785455427. Climax is committed to excel. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School, essomero erisangibwa e Kajjansi, wamu ne Victory High School Kabuusu, essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Fefeka abalokola basobola okugobera emizimu nsanya enkalu
abasamize bo bakola transfer agujjamu ono n'aguteekamu ono oli bw'aba n'ebisiraani ng'ayagala biveeko agenda ne beeyambulira ku muntu omulala oluusi beeyambulira mu stenseri nga banaabidde mu stenseri abirinnyamu n'abibuuka oba neeyambulira ku ssente n'ojja n'obirinnyamu n'ojjawo ssente ezo n'obaala ng'ofune mutawaana ogwo. ekyo kye kibadde ekijjiro ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Omuzadde tomala gatwala mwana wo mu ssomero kubanga olina okumuzaayo. Omwana wo mutwale mu ssomero erisobola omusomesa academics, empisa, okutya Katonda ko n'ebyemizannyo ko cultural activities nga tebabisudde mu kuluka. Essomero bwe lityo liririmu lyokka Shekaina Elementary School. Byonna ebyo babikola n'okuteekateeka omwana wo obulamu obwo mu maaso bumwanguyire. Shekaina Elementary School ssomero lya primary lisangibwa Mazisel Kajjansi Sisa Road okutuukayo viira mu Ekitende owetera okukuba erigenda ku ssomero lya St. Mary's Kitende. Kati nno omuzadde duka bunnambiro ofunira omwana we ekifo okuva ku kindagateni okutuuka ku kibiina eky'omukaaga P6 okumanya ebisingawo nooti 74 nooti 323123 ne nooti 775 65 84 nooti z'okubako mu biseera eby'okkola oba okubira head teacher ku nooti 758 4 nooti. Omuzadde tutangatanga ng'olonye essomero omwana wo gy'anaakugukira oleme kuswala jangu kati owandiise omwana wo ku Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erigenda okusomesa omwana wo ayige afuuke omuwanguzi. Tusangibwa Kabuusu Lubaga Road kumpi ne Main Masaka Road opposite Total Petrol Station. Essomero lya day ne boarding abawala n'abalenzi lina O ne A-level. Tusomesa amasomo gonna aga sciences ne arts. Tulina scripture union tuyigiriza abaana okusaba basobole okukula nga batya Katonda. School fees abava ewaka emitwalo 35 gyokka ate ab'ekisulo emitwalo 55 gyokka. Essira tweteekera ddala ku baana abo abavubuse kubanga be bakulembeze ab'enkya. Okwewandiisa okufuna ekifo mitwalo 5 ku ssomero okuva ku saa 2 ez'okumakya paka saa 11 ez'akawungeezi awo ku Victoria High School Kabuusu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 23 08 11 oba 0758 00 19 00 oba 0771 33 31 75. Victory High School Kabuusu. Butere tugenda maaso era nga njogera okugamba nti mu programu y'enganzi mukwano mwoli mu programu y'enganzi mwoli mwe tuyigira nno mwe tusumululirwa Katonda mwatuyambira era nga temwerabira tulina special muwanguzi waffe ow'omwaka Mukama gwatusobozesezza tuleetera nate era nga nyongera okugamba nti banaffe abalungi aba Prosper Junior School wamu ne Midland Parents Boarding Secondary School abatuusaako muwanguzi waffe era nga wano Prosper Junior School bagamba nti lisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe essomero lya Kisulo awamu n'abava ewaka liri ku musingi gwa bulokole lirina Unable Center number basomesa abaana okuba ku baby class paka P7 abaana babasomesa computer life skills babayigiriza okukola cakes donuts n'ebirala bingi basomesa abaana okutya Katonda balina ekisaawe ekigazi era n'ekifo kyabwe ekigazi balina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi 6 balina we balirira abaana era nga bakusaba nti omwana osobola ddala omutwalira ddala muleete ku Prosper Junior School babaliisa bulungi security yeyo sports ne MDD school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde okuwandiisa abaana kugenda maaso ku ssomero namba y'essimu bagituwadde ku 0707 809 900 ne 0701 978 435 ate era anyongera okugamba nti Musumba Tom Mugerwa 2024 lukuŋŋaana olusoose gaggadde olw'abakyala abafumbo abatazaala n'abavaamu embuto n'abazaala abaana ab'ekika ekimu. Katonda asazeewa okubasanyusa. Essaawa zigenda kubeera 4 ez'okumakya lugenda kubeera lwa Saturday ate ku Sunday tubeere ne abaana leeta abaana omuzadde abaana okuva ku P1 mpaka P4
abaana bagenda kubanga bayambibwa okuva ku P1 mpaka P4. Essaawa zigenda kubeera 7 ez'emisana. Zijja kubeera 7 ez'emisana. Sunday ne Saturday gyegenda okubeerawo. Then Saturday eri egenda okujja, Saturday eri ejja zijja kubeera ennaku z'omwezi nga 13. Ate ba students aba senior 1 mpaka senior 4 bajja kubanga bareportinga wano e Mutundwe. Kujja kuba lwa 6. Essaawa zijja kubeera 4 nga bayingira. Olwo ate Sunday abaana abava mu P5 paka P7 era wiiki eri ejja nga 14 P5 paka P7 nabo baweebwa omukisa. N'ekisembayo ziwandiike nno bulungi oleme kubuzaabuzibwa. Saturday ejja kubeera ya 20th. Saturday 20th it will be January 2024. Tujja kuba ne ba students senior 5 senior 6 up to university. Byonna bijja kuba birungi nnyo ddala. Mikwano abalungi, mwami Bbale we tuli wano agambye atya? Agambye abalongo bano mwenna buli kika kirina abalongo, ate naawe oli mulongo abamu nga gwe mulongo kennyini, naye bulijjo obuuza abalongo bano. Waliwo eyaŋŋamba n'okuŋŋamba Musumba nze kati nsabire ki ku eriya ezo, naye ng'ate olaba omwaka nga guggwako abantu bakulumuka. Era ndoza kyemmanyi oyo atulwako emmandwa oluusi waafuna ku ssente awo bagenda ne bamwebaza okubakuumira abalongo nga tebaboonoonye, ne babambalamu ne babaanikako. Waliwo n'ababasiigako omuzigo. Omuzigo omuzigo lwaki babasiigako omuzigo? Omuzigo ekibasiiza omuzigo nga bw'ogulaba bwe gugonda n'endabika. Naye aba asaba abeere eno nkinnyonnyola ntya? Ennyonnyola yakyo egaanyi, naye nga omuzigo gulina kye gukola. Oba mu mirimu giri gy'akola, abalongo bano sobola okukola ki nga bamugondeza ng'omuzigo guno we gugonda. Ndowooza kivuddeyo. Oba muli ku mulimu abadde tegutambula bulungi, abalongo bano basobola omugondeza mukama we omwami agonde. Omwami bamugonze, bakama baabwe bagonde. Mu mbeera yonna gy'aba akaluubiriddwamu n'abasiiga kazigo, naye yennyini ne yeesiigako gusigaddemu mu ngalo. N'alyoka ateekayo ne ssente. N'ateekayo ne ssente. Kale nno ng'obadde okola ebintu ebyo n'ojja olokoka ne weefuula nti endagaano tooziveemu, muteridde rivalensi. Nze nno nseka n'enseka n'okuseka ne ŋŋamba bano nno emizimu gigenda mukuba. Muwanguzi waffe, gayidensi eno mu mikolo tugirabye egy'okwanjula, naye lino lirabika ddogo lye twayogeddeko erikolebwa mu kwanjula, naye nga lyesigama ku balongo. Okuzza kuno okw'omuzigo, omwana muwala ng'amaze okufumbirwa ne bamugamba nti oba bamala wiiki emu bamala ki? Bamala kisinziira nga bagenda okuzza omuzigo. Era nina ekintu kyenjagala ensi etegeere. Oli yaŋŋamba nti bw'otazze muzigo togenda kuzaala. Kituufu era kinonoozebwa, kubanga era kiringanga ng'obadde otutta omwana ow'obuwala ng'abadde tayonoonekanga, gwe bagamba nti aliko embuzi, n'azuulibwa n'atakomawo na mbuzi, n'otogikwata giwaayo. Kigambibwa nti kwe kuva singa oba togiwaddeeyo kuzaala abaana nga bafa. Gwe twanonoozanga nti gwego oguyitibwa omusambwa gwa kafiisa n'ozaala abaana nga bafa. Butazaayo ki? Butakwata mbuzi eri kugizaayo. Era egendera wamu n'omuzigo ogwo, oba si kyo bw'ebaawo senga onaddayo naki? Senga alina okusitula nazzaayo olwabitwala wa bino byaba atwala. Addayo nabyo n'ategeeza abakulu ekibaddeyo be yaleseeyo, era ne wabaawo omukolo ogukolebwa.
naye amanyi nti n'abantu babikola naye nga tebabitegeera kati oli bamugamba bugambi go abadde senga olina okugenda omwana n'omugamba azze omuzigo abamu nno balokole bansesa mbasanga wano musumba nedda ngenda kuzzaayo omuzigo ne mugaa kyogenda okukola okitegeera olaba nti ekintu ekyo kyandibadde kyabuwa njawule ntya kyandibadde kyaffe kyampisa nti famire esituka negenda eraba omwana waabwe gye yakola ntya gye yava ekitaliimu buzibu naye sitaani yakiyingiramu kituufu n'akiteekamu obulombolombo kyogamba kyekyo buli kirungi kyonna ekyandibadde ekyempisa zaffe nga tribe sitaani alina ka area ke yayingiramu kati olugira n'akittirawo kyekituufu ngenda kulabira kuwaayo ekyokulabirako kimpe waliwo omwami eyo yawasa omukazi ng'ewaabwe balundi kati ne babaako ebintu bye baamusaba bwe baabimusaba n'atwala ebimu teyabituukiriza ne bamuwa omukazi naye nga bamugambye tosukka ennaku bwe ziti nga toleese eki bintu ebyo oli n'agenda teyabifaako n'abeera n'omukazi nga tazaala ebbanga ne lyetooloola okugenda okuddayo omukazi agamba sizaala nga bamugamba baawo yatuukiriza kino omusajja ogenda obimunyonnyola nga takyasobola kukola kiri wabula omanyi kye bamugamba nti kaakati bw'oba oyagala omukazi okuzaala genda oddire omukyalo oyo yeebake ku buliri bwa sezaala we kwagenda okukolera emikolo omukyalo oyo azaale ndowooza ebintu ebyo obiraba ebya sitaani obulombolombo mu buli tribe n'ebyo byonna kyekibijjawo kulokoka nze namugamba eyaŋŋamba neŋŋamba kandaba oba siizaale naye amazima gali nti katonda akoze ebyekisa nange nakikozesa fujjo buli mwaka kwegamba waliwo ebintu ebyateekebwawo naye nga sitaani yali anoonya engeri omuntu gyayingiramu mu ndagaano kituufu tuli ku ekyo ekyokuzza omuzigo mu bulungi kyandibadde kirungi nti famire esituke ne ssenga asituke agenda alaba omwana we oba atutte ebirabo naye nga temulimu kalombolombo konna akagenda okuyingiza omwana ono mu ndagaano ate gy'atamanyi naye gy'atali ejjamu mwami Bbale wanje tuvudde waawo oba okyakamaliriza okattaanye bulungi n'okwegendereza zino emmwanyi ze bakwata tuyogera naffe tulimba eyaffe etaba Luganda ezo kata mukago nti tusse omukago mwazikolerangako ki emmwanyi ezo tuba tukakasa emizimu giri n'emisambwa omukago ogwaliwo guno ogwakolebwanga bajjajjaffe tuba tuguzza obuki ogwo ogwasalibwangako emmwanyi ne basala omusaayi ne bateeka ku mmwanyi sayidi ne sayidi n'erya kwalinga relationship friendship eyo kaakati ezo nazo ziba zizzibwa obujja bubi ki obukirimu ekyo era bwekweseemu emizimu mu ngeri kyawo we bwekwekeddemu emizimu nti emmwanyi ezo tezandibadde mbi nga teziriiko bulombolombo obulombolombo bwenjagala naye obulombolombo bwazo ku mmwanyi nti zaafuuka nga za lubaale mizimu ez'enfumbe kati sitaani n'azeekwatako ne zibeeranga ki emabega waazo wabeerayo kiki ekizireetera okuba nti nno za mizimu ng'ate katonda ye yazitonda naye nga zimaze okufumbibwa ne zisibibwa mu matu kiri mutu kimanyibwa ki nannyini kyo zikwatibwa ne ziteekebwa mu bibbo ebyabalongo ziteekebwa mu bibbo ebya lubaale ziteekebwa mu nsawo ez'emizimu lubaale mayembe
okiwuliriza nga tezibaddeemu buzibu nga tezibaddeemu bintu ebyo tewabaawo kukkaanyaganya na myoyo egyo lindako bwemba ngenda okubanga ekyo oba nekiri kankikubuze mwami Bbale bwemba ngenda okwanjula abako bazze emmwanyi zino bwemba nga nze nzeegulidde bwegulizi sinabaziteeka mu bibbo bya lubaale sinaziteeka mu bibbo bya balongo nze bwe kibeeranga tosoose kizza eri teziba naki naye lwaki nti kyewalibwa omuntu eyalokoka ng'akisanze eyo tomanyi kiri mabega waakyo bakuleetedde buleetezi kukola ki naye tomanyi kiriwa kati lindako mwami Bbale nkamalirize kano tukube tugende mu maaso emmwanyi zino bw'ozisanga mu nnyumba nga bazireese tebasobola zigabula nga tebannaba kuzizzaako mu bibbo by'abalongo kyoyogerako otyo mulimu abaziranga era nga bw'olaba empogola we zigerekerwa ku mmere olw'ekigendererwa kya nnabuzaana n'abalongo empogola ez'amatooke nti emmere tejja kujja nga tekuli ki aliwo emmere gye nalabikirako ddala yagaana okujja katonda ba Ibulayimu Isaaka ne Yakobo oba nno leero tutambulira mu bulombolombo bayibuli ebutugaana naye ndoza tutegedde ensonga mwami Bbale emmwanyi bazizzaayo mu bibbo by'abalongo mu bibbo by'amayembe bibeeramu mu nnyumba abamu basoogula amatw agawerako kati amatw ago n'ayawulako n'asooka agabula emisambwa lubaale biki n'akasuka ebugwanjuba mbagabula ebuvanjuba mbagabula ebukiikaddyo obukiikakkono mwenna mbagabudde mujje mukole ki kati bamaze dozigabulako babaleetedde nammwe mukole ki muliiridde wamu era mussa emikago n'emizimu n'emisambwa ne lubaale n'omusambo ogw'ekyalo ekyo tule mwami Bbale ebitugobanga bingi tulina ennaku zino ekintu kye tukola ne tugamba bwe kubanga kuliira wamu kuliira wamu kangula ebintu byange tuleete olwendo lw'amazzi olaba nti empisa eyo mu nnyumba omuntu teyavangawo nga tanywedde kituufu kyekireesa olwendo lw'amazzi olwo n'ekyemmwanyi kino teyavangawo nga takoze nga taziriddeeko naye omuntu bw'ategeera nti nno ewaffe tetuli ffekka ekitanda kya jjajja waliyo ekibbo ky'abalongo mu kasonda waliyo akasuwa ka musoke omanyi nti no n'amazzi basobola okugajja mu nsuwa ya musoke kisobokera ddala nkugambye ffe twalina ng'oyinza okubeerawo wali ne ensuwa ensuwa eyo ng'erina abaginywako n'abataginywako kubanga aliwo ensuwa enyweza abantu nga bw'atuuka ne bw'aligendawa ne bw'aligendawa agenda sigala ng'alowooza awo naye wamunywereza muki mu nsuwa amazzi gano ge wamuwa okunywa aganonoozewa mwami Bbale sige gano ge bajja ku gundi waliwo ge nalabanga nga bagajjawa nga bagajja mu migga agava mu migga agava ku nnyanja kagabeere gano amazzi ag'okumudumu nsoogakola kyonna kyenjagala era ne gafuuka ekyo kubanga ageera ag'okumudumu baazimba luzimbe baazimba luki luzimbe lwaliko nannyini lwo naye nga ekyamazima tuluwadde nannyini lwo si ye nannyini lwo lwa Mukama naye twejjako obuyinza obwatuweebwa ne tubujja ne ku oyo Mukama waffe ne tubuddiza omubi awo mwami Bbale tukyagenda nno ate obudde bwaffe budduka emisinde tubadde tuli ku mikolo gino naye nga temwerabira nti ebiseera bimu olina okwegendereza mikolo nga gikolebwa
waliwo directions ng'emizimu gye gigikola gitya. Ono agambye Musumba leero tugenda kukyusa buli kimu nga bwe twakyusa soda ku kita ky'omwenge. Ono agambye cookies bwe tuziteekawo, obugaati obwa Holy Communion ne tubuteekawo, neekolanga ntabaluganda. Kiba tekikola mbwereetedde nenteekawo n'amazzi gange. Musumba munnagwe ntumiddeko awo ennaku zo tutambula nabo n'ogamba bannaye maleese n'omusooka munywanga mwageeteredde wali. Senga yeyagala manyi senga mukulu mu kwanjula. Mukulu. Senga yamanya buli kintu kyonna gyakikoza atya yonna gyakijje. Katweyongere Bwabibale wanjima tukyali ku balongo bano. Abalongo mu mukolo guno ogw'okwabya olumbe. Omanyi abalokola abamu balowooza agamba bugambi nze sigenda kwabya lumbe naye talina byasobola kuyimirira. Nsonga ki okwabya olumbe abalongo biki bye bakolera eby'amaanyi? Kaakati era na kino kiri bwe kiti nti temusobola kwabya lumbe ng'abalongo weebali osayidi eri nga tebanakumalibwa. Temusobola kwabya lumbe era musooka kumaliriza kwabya lumbe ne mulyoka mugenda okwabya. Lindako awo kyogedde bulala. Musooka kumaliriza balongo singa wabeerawo abalongo abatannaggwa nga bazaaliddwa mu kika bategeereddwa. Tekikkirizibwa eri kuteekawo mikolo gyakwabya nnyimbe nga tebannabakola ki kumaliriza balongo. Mpulira wano we mumala okubamaliriza awo mubeera go awe okukola ki okukola olumbe. Olwo kyogamba mwakikwatirangaawo ne mukikola lumwawo kavumbavumba olumbe ne mulugiro bamusooka kikola ng'omukolo guno. Musooka ogukola kubanga tebagattibwa. Balina nabo obujja. Tebagattibwa. Ogw'omukolo ogwo gw'empulira ogukolebwa ekiro ogubeeramu ennyimba ez'obuwemu guba munene nnyo nnyo bwe gutyo mu lujja. Guba munene. Gubeeramu kinadde nkaleseeyo naye katukamalirize lumu kiki ekigubeeramu. Kati omukolo ogwo ogw'abalongo nga gumalirizibwa entujja ebeera y'amaanyi kwe kubeera okubagana ebikuzi mukamwana ne Sezaala. Bakiyita kubagana biki? Ebikuzi. Okay, tetujja byeyongezaako. Atamanyi Luganda gw'omanyi. Twakiyitanga kubagana by'ensuti. Kati awe agagamba aganene ne galyoka gakubwa bwebwa. Mpulira. Buli omu n'akubawo Sezaala n'akubawo ogunene, Nyazaala n'akubawo ogunene, mukamwana n'akubawo oguki okuwemula. Abamu gy'emikolo gye baasigaza mu kika embaga zaavaawo, graduation zaavaawo, kusanyuka kwabwe basanyuka kiro. Weewaawo. Fire. Mpulira. Kaakati bwe bamaliriza emikolo gyabwe ne bagenda ne bakkirizibwa ne basaba ne bakkirizibwa okugenda okwabya ki. Kiro kiba kiramba kyonna kyakumala balongo. Kibeera kiro kyonna. Mubeeramu ne speeches nti gundi kaawe ku speech, gundi awe ku speech, yatandika atya okuzaala. Bwe muba mwagadde musobola kiteekawo. Speech ebaawo sayidi ey'omuwala n'ey'omulenzi ebaawo. Ssaalongo omukulu ne nnaalongo omukulu era ne boogera. Beba babeera bazadde. Ssaalongo omukulu si be babeera bazadde ne nnaalongo omukulu si be bakoze ekibazadde. Naye nakugambye nti ku sayidi esooka oba sayidi ya mukyala asooka okujja okwebaza n'alaba abaana abo abalongo abazaaliddwa yalina okubeera nnaalongo omuki omukulu avudde ku sayidi y'omukyala. Ate ku sayidi y'omusajja azze nga musajja n'asooka ku baana abo oba eyo abalanga nga bakyali mu lubuto n'aboogerako yabeera ki
yabeera Ssaalongo. Era kimukakatako bw'obeera nga walanga abaana abo n'obalagulako nga bakyali mu lubuto n'okufuna enkota y'ettooke n'ogitema mu lusuku n'ogireeta ku mikolo egyo nga bamalibwa. Abaana Katonda be yampa nenkera ku makya nenfuna olubuto lwange Katonda n'ababumba. Kino noozebwa kitya? Omanyi waliwo ebintu ebyo oba nze nakula omanyi nabeeranga neyali muzeeyi nga nekaana gw'owakana naye ekirungi kyange bayibuli eno bwe nagikwata obulungi nenyingira wa mu mutwe nenyingira mu mutwe nze buli ky'oŋŋamba nsooka kugijjayo. Zabbuli 139 wali ogisomyeko mwami Bbale? Zabbuli 139. Zabbuli 139 engeri Katonda gye yabumbamu omwana w'omuntu mu lubuto n'amuteeka mu lubuto. Emizimu giba ku kyokunnonooza nti nze mwana waagyo naye nga tegimumbangako mwami Bbale teginteekanga mu lubuto. Bwe nsoma Zabbuli 139 olunyiriri olw'okumeka olunyiriri olw'13 oba gundi etuuse lugamba kubanga ggwe olina omwoyo gwange wambikkako mu lubuto lwa mmange n'akwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa era kwa kitalo emirimu gyo gya kitalo n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Owulira mwami Bbale? Mpulira. Akuba obulanga obuzze butuddaawo. Tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi eby'ensi. Amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna byawandiikibwa ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi ayi Katonda bwe bigattibwa awamu nga bingi bwe mba mbibaze bisinga omusenyu w'omuwendo. Mwami Bbale wange omuntu anonooza atya? Katukomewo tovaawo. Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbumba mu nkeero nanti essomero li Midland Parent Secondary School liza okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero ekalagala mpigi ku luguudo lw'e Masaka we tusangibwa nga ne Kawoto Kajjansi ku luguudo lw'Entebe nawo tulinawo ettabi. Midland Parents Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo era ne ssenta Nambe tuli mu 5. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu nga lwazi. Kuno si kutta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 ate ng'okwewandiisa kwa mitwalo 5 gyokka. Ebitabo, peni ne yunifoomu nabyo omuyizi afuna bya bwereere. Bw'onookubira abakulu ku nooti 754 27 2398 ne nooti 777 46 nooti 735 nange onooba omponyezza okwogera tolototo ng'ow'omumwa atakuba. Onoonya essomero erina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole. Tulina Unable Center namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6. Abakozi nga tulinawo akuleka mwana mulete ku Prosper Junior School. Tubaliisa bulungi, security eri gulugulu. Tulina sports ne MDD. Basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707 8 9900 oba 0701 977 84 35. Prosper Junior School, God our provider,